Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula okwagala mu kitabo kyaffe kino ndikumma okulya. Bwe twakomye ndowooza mujjukirawo nga ssenga wa munnaffe Zansanze ali mu kumusibirira entanda, era munzikirize bwe twakomye oluwedde leero we tuba tuva tweyongereyo tulabe wa gye biggweera. Mukadde wange bwe yayogera ku bugonvu bwa Tebyasa nenjagala okutulika nseke kubanga bambi nga Tebyasa mugonvu nnyo, naye Katonda wange yannyamba ne sikituukako kubanga mba kukikola oba olyawo ssenga yandinyiigiddemu. Yayongera n'antegeeza nti, Zansanze kankubuulire, olina ebintu ebirungi bingi by'olikola balo n'abyagala, naye ate walibaawo by'olikola by'ataliyagalirako ddala n'akatono. Ne munno naye alikusanyusanga mu bimu ate mu birala onywerwenga kubanga onokkirizanga bya buwaze. Awo nno we wali mwenna okugumiikirizanga n'okwetikkanga obunafu obw'obuzibu bwa buli omu. Naye ggwe olowoozebwa okugumiikirizanga bulijjo balo by'aba akola ne bwe biba nga tebikusanyusa oluusi. Balo ng'abadde akuboggoledde ggwe sirika, kakkana omutunuulize amaaso agalaga obuwulize. Bw'ataba wa busungu buyitiridde adda mangu mu mbeera ye eya bulijjo. Wabula weegenderezanga nnyo balo bw'aliba omusirise, kubanga abasajja ab'engeri eyo tebategeerekeka mangu. Ku nsonga eno mwana wange ky'obanga oyagala okirekanga kasita ovumbulanga nti balo kimunyiiza oba takyagala. Nze kwe kumubuuza nti, kale nze bwe ndekayo okukola ebimu ku bye njagala olw'okubanga ye tabyagala, ye n'agaana okulekayo ebibye nange bye ssaagala, nkole ntya? Singa kwe kunziramu nti, ebibyo bigumira era obwo bwe bufumbo bwennyini. Ekyo tekyansanyusa kyokka nategeera obukulu bwakyo. Yayongera ebyo n'aŋŋamba nti, kyokka ebyo nga biri bwe bityo obanga mwesimbu n'otegeeza nga balo by'oba olowooza, tomulekanga okugwa mu kabi ng'obadde okategedde bukyali. Abasajja balinga baana bato, beetaaga kulabirirwa bulabirizi buli kaseera n'okubatangira obutakola bitasaana. Abamu banguwa okukyuka okuleka ebikolwa ebibi bwe baba babuuliddwa, ate abalala ne baguguba ne batayagala na kuwuliriza bakazi baabwe kye baba bababuulidde. Naye kyokka ebivaamu tebitera kuba birungi era abasinga bejjusa oluvannyuma. Newankubadde nga nali muto naye nategeera nnyo era nensanyukira ebintu ssenga bye yambuuliranga. Saamanyira ddala oba ssengange yalina entegeka gye yagobereranga okumala okumbuulirira kino ate nazzaako kiri. Ssenga yankuutira era nannumiriza nnyo okussangamu abantu bonna ab'oku ludda lw'abaza ekitiibwa. Yaŋŋamba bw'ati nti, mwana wange, waakiri weerabiranga ekirala kyonna naye n'oteerabira kussa kitiibwa mu nnyazaala wo. Ye mukazi azaala balo, n'olwekyo ekifo kye mu maka gammwe kikulu nnyo. Emikisa bwe gitakugenderako nnyazaala wo n'amala akukyawa, bw'otaweerwa obufumbo buyinza okukugootaanako. So nga ate bw'akwagala obulungi otuula ne weegazaanyiza mu maka ago. Ebintu by'osaana okulaga nnyazaala wo si bingi bya nnyo. Yeetaaga okumussaamu ekitiibwa buli lw'oba oyogera naye oba okumubuuza. Wabula ekintu ekikulu ennyo kiikino, osaana okwegendeerezanga n'okukuuma ennyo olulimi lwo ng'obadde onyumye naye, n'oteemalaayo nnyo kubanga toyinza kumanya, osanga bw'akukyawa ebintu byonna n'ebyekyama bye wamubuulira abyogera n'akwanika ng'ayanika mutere.
Ssezaalawo ye musajja azaala balo, omusangamu ekitiibwa era omulaganga okwagala n'obuwombeefu eby'omunda ddala. Oyo nno ye muntu gw'otateranga kwogera naye oba okusisinkananga, era ye si mwangu na waakujja mize mangu kubanga naye akwesamba mu bintu bingi. Yakuyita mwana we oba mukulu, oluusi akuyita nnyina so nga ekituufu oba muka mwana we. Balamu bo bannyina baabalo ne baganda be obassangamu nnyo ekitiibwa kubanga baba baabalo bonna. Balamu b'abakazi be baliba abalungi bagenda kukuyamba naye obeekuumanga kubanga bangu baakukubegaana kukugezesa mu bintu bingi. Balamu b'abasajja obassangamu ekitiibwa naye bo obeekuumiranga ddala nnyo mu buli kyokolwa. Nalowooza nnyo ku nsonga y'abalamu bange era muli ne nneekangamu, kyokka ekyo ssenga saakimulaga. Mukadde wange yeeyongera okunsibirira entanda n'aŋŋamba nti, mu bintu ebikulu by'osaana okukola, eky'okuyiiyiza bala ebintu ebirungi ebyokulya kibe kya ku mwanjo nnyo. Omusajja enjawulo ntono nnyo n'omwana omuto. Ye buli kiseera atunuulira ggwe mukazi we okumuwa ekyokulya. Oyinza okumuwa kino emmeeme ye n'etekisiima, gwe toterebuka ng'oyiiya ate ak'okulya akalala. Ensonga eno nkulu nnyo mwana wange kubanga kasita omusajja akulema okusanyusa n'amala abaako awalala we yeewungula n'alabirirwa obulungi ng'edda lifuuse lya kitundu. Awo we namubuuliza nti, ate kisoboka kitabala okunvaako? Ye kwe kunnyinnyonnyola nti, mwana wange, abakazi ababa beegwanyiza balo baba bangi nga nabo beegomba okufuna ku bintu bye. Kale nno buli kiseera bakola obukodyo obwa buli ngeri okumusendasenda abeereko nabo. Kale nno balo bw'amala okulega ku bittafuttafu n'ebicepera abakazi abalala bye baba bamufumbidde n'okuwummula n'awummulirayo ng'amaze okulya, olwo ggwe buli ky'ofumba kiba tekikyamuwoomera. Kyenva nkuwa amagezi mwana wange nti towanga balo bbanga kufumbirwa mukazi mulala yenna mmere. Ensonga eyo yali nkulu naye teyasooka kunnyingira mangu mu mutima kubanga mpozzi ekikolwa ng'ekyo nali sitera kukiraba ku kitange ne mmange wadde ssenga yennyini nga tekimukolwanga. Bwe yava ku ekyo n'atuuka ku kusanyukira baze, yaŋŋamba bw'ati nti, okwaniriza munno ng'akomyeyo yonna gy'aba agenze kimuwummuza omutima. Okumukulisaayo n'okumubuuzaako obulungi kimumalamu obukoowu ne kimwagaza awaka wammwe. Osaana okumuwa akabanga n'amala okutereera, oluvannyuma n'omwanjulira by'olabye awaka. Bwe biba nga bibaddewo, naddala abagenyi abamutumidde n'obubaka bwe baba bamulekedde. Bala okukomawo n'omubuuza ng'opiikaana nga wenna ozimbye ng'obudde, omumwa gukuli mu nnyindo nga n'eddoboozi olijja wala, oba omutemedde ekkubo eggazi mwayita okugenda emisana n'addanga matumbiwudde. Bwe yava ku ebyo n'atuuka ku buyonjo n'aŋŋamba nti, zansanze. Abasajja basanyusibwa nnyo abantu abayonjo. Omukazi mu maka ge ateekwa okubaako ebiseera by'akoleramu emirimu gye n'afulukana okufaanana ng'abasajja nabo bwe bakola egyabwe ne bakaya. Naye togezangako kweraga balo ng'okyali n'obulimiro oba obukundugulu bw'emmere yonna gy'oba okolokose. Newaakubadde ng'omulimo gw'omukulu kufumba, tokkirizanga ngalo zo kujjula masanda. Akabombo akanaaba amasanda okeeyambisanga nnyo buli lw'omala ng'okuwaata oba okukola emmere endala yonna ey'amasanda. Omutwe gw'omukazi kintu kikulu nnyo eri omusajja.
oyonjanga enviiri zo bwe ziba nga nkulu oba nga za luwe. Tolekanga kyenyi kyo kumeramu ttunta, naye ate teweetemanga enkiiya. Tokkirizanga maaso go kukongeera, so towangayo bwenyi bwo kuzigama. Enjala ze ez'engalo n'ez'ebigere oziyonjanga era ozikuumanga nga za kigero. Oyonjanga olujjuliro n'ebikozesebwa mu kulya byonna, bala alyoke alyenga emmere ng'ayagala. Ebibya ebiriko obukokkoliko binafuya omutima gw'omusajja oluusi n'alya kutuusa luwalo. Ampuliriza, nzikiriza ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno okwagala tukifundikirire wano, ate olundi we tunaasimbula tweyongereyo tulabe wa gye biggweera. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.